Kibalama yeefulidde mu kiringa embazzi ng'okyali ku Projan Media kufunagana amawulire essaawa zino. Team Oman, Team Dubai, Team Qatar mwebale nnyo okwekumya Projan Media. Banaye njagala mbabuuze kino ekibuuzo. Uganda yaffe eraga wa? Uganda eraga wa? Bwe bubanga abasajja abakulu basobola okwogera ebigambo ne wayitawo eddakiika 5 ne beegaana ebigambo bye baayogedde wali nga babyogeredde maaso ga kamera. Uganda yaffe eraga wa? Vudde ku kyokwogera kino ekigambo kino. Vudde ku kyokwogera bino ebigambo. Bino ebigambo mbyogera n'okunyolwa kwa maanyi nnyo. Okusanga nga bataata baffe be batubuzaabuza essaawa zino. Bino mbyogera nva ku mboozi ya Kibalama. Kibalama Nkooge Kibalama watamumanyi yali yatandikawo ekibiina ekya NUP. Ekibiina kya NUP yakitandika myaka gyedda. Gisigenda katisaawa zino kunyumiza. Wabula ekindi ku mutima essaawa zino nyolwa olw'abasajja okulaba abasajja abakulu abatuzaala oba bazaala abalina ssaawa zino abazzukulu okubanga ali mu kkooti n'ayogera ebigambo birala ate n'afuluma ekkooti n'akola press conference ye n'asobola okubanga ate n'ayongera obuzaabuza abantu nga byonna abyogerera maaso ga kamera si nti abyogerera mu nkukutu nti bamuwaayiriza. Olunaku olw'ejjo wabaddeyo court session ejjo. Olunaku olw'ejjo oluvannyuma lwa NUP okubeera nga erimu enkaayana. Kibalama agamba NUP ekyali ye teyakyusibwa mu mateeka wabula ate ne Bobi Wine agamba yakyusibwa mu mateeka aba People Power bagamba yakyusibwa mu mateeka. Olunaku olw'ejjo wabaddeyo olutuula lwa kkooti era mu lutuula lwa kkooti Kibalama avuddeyo n'ayoza ne ku munye n'ayogera nti ekituufu ndi mu buwambe era bantulugunya nnyo era ng'ekibiina ageza in fact yasobola okuba nga akakasa abantu nti ekibiina kya NUP kyaweebwa Bobi Wine mu mateeka era Bobi Wine yalondebwa ng'omukulembeze wa NUP mu mateeka. Kinajjukirwa nti mabegakaawo yasobola okuba nga awandiikayo ekiwandiiko wa Electoral Commission ng'agamba ekibiina kya NUP obukulembeze tebwakyuka mu mateeka era ng'akyabanja ssente ze. Wabula ajja mu kkooti yasobola okuba nga lawyer wa People Power oba muyite council wa People Power asobola okuba nga amubuuza ebibuuzo awo mu kkooti yasobola okuba nga annyonnyola byonna by'ayitamu ng'era abadde mu buwambe embaale okuva olunaku lwe baavaayo ne basobola okuba nga bagamba Bobi Wine ekibiina yakitwala mu butali butuufu. Kibalama agamba ya meetinga CDF oba Chief of Defence Forces mwami oba afande Kainerugaba Muhoozi yasobola okuba nga amumiitinga nga boogera ku nsonga ez'ekibiina kya NUP. Wabula njagala nkubuuza okuva ddi amagye bwe geenyigira mu politics w'eggwanga okuva ddi kino kikwata ku ggwe omunnayuganda yenna oba oli Dubai oba oli Dubai oba oli Qatar oba oli Saudi Arabia kino nkyogera fine sagala ndage side ne wabula nange kino kyankutteko nnyo. Amagye gayina kuba nani partisan. Ekigambo nani partisan kitegeeza nti amagye tegayina kuba na ludda. Webanga ssaawa zino amagye gabasobola okusituka ne gawamba omuntu nga okubanga gaagala galemesa omuntu omulala okubanga yeesimbawo nga gaagala genyiga mu byobufuzi nfuna okunyolwa kwa maanyi era nfuna okunyolwa eggwanga lyaffe lyonna gye liyolekedde. Kibalama nnyonnyola nti yasobola okubanga amiitinga Chief of Defence Forces Mwami Muhoozi. Yamumiitinga nga boogera ku nsonga z'ekibiina ng'agezako omubuuza ekibiina byonna bye baamiitinga byasobola okuba nga byeyoleka nti byonna byali byekoosa ku byobufuzi ate ekitali kituufu. Kibalama agamba nti abadde mu buwambe sayidi z'embaale okuva olwo baateeka amagye ewuwe. Bwe abadde agamba mu kkooti bye bigambo byasobola okuba nga ayogera mu kkooti bateeka amagye ewuwe. Amagye ge baateeka gamutulugunya ne bamugye ewuwe ne bamutwala embaale abadde takyabeera mbaale ewuwe era okujja mu kkooti olunaku lw'ejjo yasobola okuba nga ava mbaale era twagenza okwekanga bwe yavudde mu kkooti yakubye press conference kyasiza otwewuunyisa ebigambo byayogedde mu kkooti nga byonna bikyusizza. Ekyo kyatulesefe abanamawulire nga byonna tetutegeera naffe. Oluvannyuma lwa Kibalamu gaa nti bamutulugunya era n'ayogera n'okwogera nti bamutulugunya ekigere yagenza otuuka mu press conference n'ajjamu n'engatto ng'ekigere tebakitulugunyangako. Ani abuzaabuzaani? Kibalama byayogedde mu kkooti yabadde Kibalama oba teyabadde ye? Ate bwe yafulumye kkooti yafunye okutiisatiisibwa okuba nga asobola okuba nga akyusa statement ze nga bwe yazikyusizza ennaku lw'ejjo. Kibalama muntu mukulu yandibadde mu myaka gy'abanga Mwami Museveni. Essaawa zino okutuuka nga ssaawa zino ayogera ebigambo
n'amala n'abyekyusiza awatayise na dakiika 5 muganda wange olina okweraliikirira twesabire eggwanga lyaffe liguddemu nabe okutiisatiisibwa kutuusa nze nkiwa Kibalama bamutiisiza butiisiza okubanga yakyusiza ebigambo bino kuba byayagodde mu kkooti yayoza ne kumunye ng'alaga ali mu bulumi bw'amaanyi nnyo okutuuka ate mu press conference n'ayogera bigambo birala nnyo ne bamubuuza kali akatambi akafuluma aka $5,000,000 yakeeganye takamanyi ani abuzaabuzaani wabanga asobola okwogera nti abanja $5,000,000 ku kamera ate n'amaana yeefuula nti akatambi takamanyi ani yali ayogera kw'eyo essaawa mbuuza gwali Projan Media wabanga yasobola okubanga yayogera nti abanja $5,000,000 takola nko katambi ako takamanyi wabula tulina kwesabira gwakyali Projan Media nga tana subscribinga kati akapeesa ka subscribe kali awo wansi womalo subscribinga ohitinge notification bell obeerenga weeyunga ku mukutu guno gwa YouTube channel gwe bayita Projan Media webale nnyo webalire ddala